Abaana ab'obuwala genda mu gym ng'omanyi ki ekigenda okubaayo kubanga ko okuyima kubeera kungi nga bw'okiwulira. Engeri mu butuufu ngenda kubeera nkulaga vidiyo eno ogenda kubeera ng'ogiraba. Yammulidde live kuba yawulidde nga takyasobola kubeera ng'akiziyiza kuba yatuuse omusajja n'ayima nga n'omukazi naye ayimye kwegamba n'olabye ddala nga ekirina okubeerawo kati ekiddako kwe kubeera nga beesabula. So bano ba gym instructor mukwano kijja buzzi kubanga naawe batokisuubira naye okuyima okubeera kuli wali eri kyekikulekera okubeera ng'omuntu omuzina oba nga tewandibadde wakumuzina. So omwana ow'obuwala agenda mu gym ng'okimanyi agenda okuinstructinga mukwano bwe biwaba manya agenda kugukuwa kubanga bwo obuwoomi bubeera bungi, obwagazi bubeera bungi kubanga alina engeri gy'abeera kukwatamu akulaga dda wano akulaga dda wali gama mubeera nga bali mu kikolwa obeera nga alina omwagalwawo. So gendayo ng'okimanyi nze mbibagamba wano nga temubiraba. Gendayo ng'okimanyi nti olugendayo singa omusajja anaatuuka ekiseera n'awulira ng'ayimye mugenda kwesabula. Ngenda kubeera nga nkulaga vidiyo engeri omusajja ono gy'abadde ngeri abolaba wenkulazeeko ako katini engeri gye yabadde amukwata waggulu emikono ng'eno amuva mabega eno kwegamba alina engeri gye yabadde amwekulubeesezaako eno emikono agikutte amagulu ge agakwatidde waggulu eno alina engeri omukira gwe gye gwekoona ku bisambi bweno kabina kwegamba ng'olabye ddala ali mu kumuzina era ekyavuddemu kweriirawo live. Ngenda kubeera akatambi ako nga nkakulaga naye nga tekyabadde intentional naye obwagazi bwamususseeko omusajja nga n'omwana omuwala alina engeri gy'asikinamu ng'alina engeri gy'atyamu ekyavuddemu nga beesabula. Akatambi ngenda kubeera nga nkakuwa obeera obadde okaagadde okubeera ng'okalaba. Subscribinga bingi bikyajja mbere bulungi mbaagala nnyo.